Nate ntuuse n'essula ey'okusatu mu kitabo kyaffe kino ekiyitibwa Nnaku Teba y'Omu. Essula nno gye tugenda okuwulira eriko omutwe ogugamba nti ew'omwami kateeyanira. Ew'omwami kateeyanira. Nasanyuka nnyo okukyusa obuufu okubuza ekikoota kubanga nayagala okubeera okumpi n'omukadde Namwandu Mbuga. Bwe nava ewa muwanyi saddayo kutambulatambula ku kikoota. Olwali okutuuka mukama wange n'ankwasa bavuka bannange okugira nga nsula nabo mu nnyumba yaabwe. Bwe twabakanako ne bannange nasanyuka nnyo nga neesunga nti bajja kunnambulizaawo ekyalo kyonna. Naye munnange neesunga mu kirago akasolo katannafa. Ennaku 7 ezasooka saaviira ddala mu kisaakaate. Nakeeranga nkya ne ŋŋenda mu kigango. Eyo nno gye nasanganga omwami nga nninze okunjigiriza amateeka, empisa n'obulombolombo bw'eggwanga lya Buwanyi. Kateeyanira yali musajja wa kisa, naye nga ku mateeka ekisa kizza eri ku bbali n'akambwala n'akamala. Empi n'ebikonde bye yankuba siyinza kubijjukira byonna kubanga bwe yambuuzanga bye yabanga amaze okunsomesa ne mbiddamu nga ntamattama ng'olwo oluyi oba ebikonde binanjogererako. Ennaku ez'okuyigirizibwa amateeka zaagenda okuggwako nga gonna nga kuba buddinda. Omwami yandeka okumala ennaku 9 ku lw'ekkumi kwe kumpita mu kigango okumbuuza akamalirizo okulaba obanga amateeka nga kutte. Nze nno okuva mu kayumba kaffe okugenda mu kigango saamanya nti omukolo gwali mukulu nnyo gutyo, naye nagenda okwessa mu kigango nga kyonna kikubyeko abantu abakulu ab'oku kikoota. Newankubadde amateeka nali ngajjukira gonna, naye bwe nalaba ku bantu 1000 entuyo ne zinzija ku makya okwo. Nga neesimbye wakati mu lukiiko lw'ekyalo, abakiise baatandika okumbuuza buli tteeka lyonna. Kateeyanira mukama wange kaganjigiriza ye teyambuuza kibuuzo na kimu, wazira abakulu b'olukiiko be bambuuza kinnoomu. Amateeka gonna aganjigirizibwa gaali 39. Gagaali mangi. Era ekitegeeza nti n'abantu abambuuza baali 39. Abantu bonna okulaga nti basanyusa olw'okuddamu obulungi kwe naddamu amateeka gonna, abakulu baasitama ne bakubaakuba ebibatu ku ttaka nga bwe babuukabuuka ng'ebikere nga badda mu ddiro wakati ate nga baddayo mu bifo byabwe ekyennyumannyuma. Maama nakitegeera luvannyuma nti Kateeyanira kyavanga nfubako ennyo atyo anjigiriza amateeka kubanga mba kulemwa kugaddamu bulungi gonna. Ye yali badde ow'okunenyezebwa ennyo ate nange sandiweereddwa kibanja era nandisigadde mu kisaakaate okutuusa nga ngayize bulungi. Kasita ebyo byaggwa ng'ogw'okulya gubugujja. Ennyama enjokye mu nsi y'e Buwanyi kintu kikulu nnyo. Ffenna olwava mu kigango twaggukira Mmanju gye twasanga ennyama y'embuzi etonnya n'amasavu. Saagala nnyama etonnya masavu. Ate munnange alina empewalaga omuliro. Tewaali kunaanya nga tulya nnyama. Olwagimala nga tugenda kunywa, eyo nno gye twava ne tugenda tukwata ku keewamala. Eyo neeba mmere. Namala ennaku endala 7 nga ndabirirwa bulabirirwa, era mu bbanga eryo neerabiriramu ennaku yonna ey'ebubebbere kubanga najjanjabwa bulungi nnyo. Mu nnaku ezo bavuka bannange bannambuza ekyalo kyonna, era abantu bangi abakulu n'abato bampa ebirabo bingi nnyo. Ku lunaku olw'omusanvu mu ttuntu omwami n'antegeeza nga bwe nali ow'okuyingizibwa mu kibanja kyange olw'eggulo ng'ebyemisana biwedde. Essero olwatuuka mukama wange n'antumira omulenzi ye Mmanju gye nnali okuntegeeza ng'obudde bwe bwali butuuse. Bannange bankuŋŋaanyizaako obuntu bwange ab'emikwano bwe baali bampadde. Mu kaseera akatono ako nasiibula ku bannange mu kisaakaate ate olwo taddaata neevuga. Okuva embuga nagenda omulenzi mpuuba mikono anti ng'obuntu bwange bwonna bannange be babwetisse. Nali simanyi nonna gye ŋŋenda era ne we nali ŋŋenda okusula nga siyinza kukubawo kifaananyi, wabula tuba tuli kumpi okutuuka ku kibanja kye bampa ne mpulira okuvuuvuuma n'okusekereza. Olwamalako akakoona bwe tuti nga tuli ku nju. Okulimba kibi, naye nasamaalirira nnyo okulaba nga tukyama mu maka amayonjo ennyo. Ekyasinga okuneesisiiwaza kwe kulaba ng'abantu bonna basitama bakuba ebibatu ku ttaka nga bwe babuukabuuka nga bw'olaba ebikere olw'okusanyuka. Abantu abamu abaali awo baalina obutereke mu ngalo ate ng'abalala balina bubbo, abalala nga balina endeku empunda obulungi.
nga maze okuyingira mu nju era nga ntudde mu ntebe yange ey'obwannannyinimu, omwami n'alagira abantu bonna okusirika. Bonna nno nga bamaze okusirika n'alyoka ayogera nti, mu linnya lya Muwaanyi Munaku kuyingiza mu nju eno n'ekibanja kyayo. Abantu abali wano kaakati be bajulirwa bange ababaddewo nga nkukwasa ekibanja kino era nga nkukuutira okuba ng'omusajja omuzira era omukuumi w'amateeka. Tuyingiza abantu bangi abaana enzaalwa abaakuno mu bibanja byabwe, naye sirabanga bantu bakuŋŋaanye okwenkanankana ng'abakuŋŋaanye ku mulundi guno. Munaku, abantu bakwagadde, bw'otyo nno naawe obaagalanga. Olwo bonna ne bakuba ettaka olw'essanyu. Nange nalaba tebannaggwamu bbugumu n'ensituka okwogera. Ebigambo nze bye nagayaalirira olw'okuba nga saabitegeka bulungi mbu byali by'amatendo era ne binfuula omuntu omututumufu ow'amagezi amayitirivu. Nga nnyimiridde mu lujjudde lw'abantu abaali bafumbekedde mu nju nga n'ebweru bateevuunyanga buuka, ne ntandika nti, Muwaanyi nannyini nsi, mukama wange Kateeyanira, mikwano gyange mwenna, ndituusa okukka emagombe nga seerabidde okwagala kwe mundaze olwaleero era n'ennaku endala zonna ze naakamala nammwe. Ekitiibwa kye mumpadde olwaleero nga mukama wange ampa ekibanja kino kindowoosezza ebintu nkuyanja. Omutima omwagazi n'amaaso amasaasizi Muwaanyi bye yandaga nammwe mubyerudde, ne nfuuka muganda wammwe, omwana ow'omu maka gammwe. Ekintu kye nsaba Lugaba, batufuke n'emirembe. Ennyumba eno mikwano gyange simanyi baagizimba naye kaakano yange, naye ndaba nti si yange ku bwange nzekka wabula yaffe mmwe nange. Emmanju eriyo omulyango era ne mu maaso eriyo ogwayo. Emiryango egyo gyombi miggule ekiseera kyonna, emisana oba ekiro. Bw'oyingiranga mu gumu ate oyinzanga okufulumiranga mu mulala, oba toyagadde na kufuluma ng'olaba w'osiimye ng'owummula. Nja kugira nga mbafumbira okutuusa lwe ndifuna omubeezi. Mbasanyukidde nnyo bannange, temujjanga okwo. Ebigambo ebyasembayo bankwata nabyo mu kamwa anti baaleekaanira waggulu olw'essanyu. Kyazira kutuula wansi ne ndaba abantu bwe baleeta ebirabo ebiyitirivu nga babiteeka ku mukeeka ogwali wakati mu ddiiro. Abaali mu nju bwe baamala okuntonera ne bafuluma, ate n'abalala abaali ebweru era nabo ne basomba ebyabwe. Mu kaseera akatono kati eddiiro lyali likubyeko ebintu ebyannema n'okwebaza. Obudde bwali buwungeera, abantu bonna ne baddayo ewaabwe okuggyako abalenzi babiri be nava nabo embuga be baasigala okunsuza n'okugira nga bambeesabeesa mu nnyumba yange empya. Eyo n'essuula ne ngimalako, ate munninde mweddako ng'Omukama akkiriza awangaale nnyo baffe.